Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngabuli jomo na batulaba ku Ibrahim Media tukyawagirwa ba Al-Bayan Islamic Primary and Quran Memorization Center Iganga, half a kilometer from Iganga town enusulu 10 lokka. Potoka Iganga town gamba wa boda ngenda ku Al-Bayan Islamic Primary and Quran Memorization Center bajja kujja kenusulu 10. Ebisale byabo byangu bawuliriza bajja kutwalanga kirayati. Bakugonjulira omwana wo bamutereze mu mpisa nyini yagaliwa. Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum assalam wa rahmatullah. Ngabule jetu baletedde Sheikh waffe. Leka batolere ku salamu ababuuzeeko kyatwetikidde olwaliro tetukimanye. Sheikh, twanjulire tu era obuuze ku basiraamu batolere ku salamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Amanya ze Muhammad Ismail Kasule era nga insha Allah olwaleero tusaba Mungu akkirize tugenda kulaba ku hadith ekikumi ezo ezitandikirwako omusiraamu yenna nga at least wali badde hadith ezo yinako omunafu nga wali badde hadithi nga abiri at least tugenda kulaba hadithi eyokubiri insha Allah. Hadith eyo obutalwa obutamala budde evaku Abi Hurairah radiyallahu anhu sahabiyun jalil sahaboyo yavako hadithi mpitirivu era yomu ku basalafu salih Allah subhanahu wa ta'ala beyayisirizako ebigambo bya Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yomu ku basahaba abarawa hadithi empitirivu ennyo era sahaboyo yatutegeeza hadithi eno yabeera nga agitunnyonnyola n'atugamba nti jaa rajulun omusajja yajja eri Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Awalan basahaba batusooka Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bamulabanga kwegamba nga eringa mamba bamulabanga soosi ya irimu era nga bwe yali era sahaba oyo yajja eri Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bajjanga nga bamwebuuzaako era bajjanga nga bamuleetera ensonga abeerenga abagonjoola nabwe kityo omusajja oyo yajja eri Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam n'abeera nga amubuuza n'amugamba nti yali amubuuza ku nsonga ani gw'aba asinga okukola ki okubeera nga ayisa obulungi. Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ezimu ku nsonga ze yasinga okubeera nga assaako nnyo essira era ne Allah subhanahu wa ta'ala yazogerako nnyo mu Qur'an yayogera ku nsonga y'abakadde ababiri. Ensonga y'abakadde ababiri nga tusikyasimbyewo akati awo mu masailu oba mu ilmu al-fara'id waliwo ensonga ezimu ku ezo lwaki omusajja oba taata oba maama bimaana omuzadde ne mu Busiraamu wonna okutwaliza wamu waliwo ensonga lwaki omuzadde tattibwa naam oba okutta ki oba okutta omwana we bimaana nga omuzadde bwatta omwana we omuzadde asobola obutakola ki asobola obutattibwa kiva ku nsonga yakubeera nga omuzadde oyo nsonga nkulu nnyo mu Busiraamu nabwe kityo Allah subhanahu wa ta'ala ensonga eyo yagissaako nnyo essira maadhalika n'abeera nga alinaanyisa okubeera nga tuyisa obulungi abakadde ababiri n'okumutya wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a wa bilwalidaini ihsana. Allah subhanahu wa ta'ala tumusinze oluvannyuma lw'okubeera nga tumusinza wa bilwalidaini wala tushriku bihi shay'a Allah subhanahu wa ta'ala tumusinze tetumugattako kintu kirala kyonna ensonga gye yazzaako wa bilwalidaini ihsana tubeerenga abakadde ababiri tubayisa batya tubayisa bulungi. Naam ya hadithi gye tugenda okutambulirako olunaku lw'olwaleero egenda kutambulira ku musomo ogwo gwa nsonga ya kuyisa bulungi baki bakadde. Abakadde osobola okwebuuza nti abakadde nina babiri oba maama ne taata naye ku bombi ani gwensinga bwemba nsosowazaamu barakallahu fikum bwemba nsinga okubeera nga mpisa bulungi tukimanyi bulungi nti omuntu bw'aba ayagala omuntu tugeze ng'oyina abaana bw'oba oyagala abaana tosobola kubenkanya kwagala bimaana osobola okubeera ng'oyagala ono
naye nga ono musinzaako nga ono mwagalamu akensusso nga bw'obeera na nusu 5 ono osobola okumuwa 3 olina omuwa ebibiri. Kakati ensonga eyo egendera ddala ne ku bazadde. Osanga nti ebitonde ebikyala oba ebiseera ebisinga ahyanan abaana abalenzi baagala nnyo bamaama baabwe ate abaana abawala ne baagala nnyo baki bataata baabwe. Kakati tugenda kulaba ensomesa y'obusiraamu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ye yatugamba ati ani gwe tuba tusinga okukola ki gwe tuba tusinga okwagala. Sahaba ono yajja eri Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'abeera nga amubuuza ya Rasulallah owange gwe omubaka wa Allah n'abeera nga amugamba man ahaqu nnaasu bihusni sahabati yamubuuza nti muntu ki gwensinga okubeera nga njagala bimaana muntu ki agwana okubeera nga nfuula best friend nti yansingira byonna okubeera nga ye gwensooka okulowoozaako okubeera wemba nga nfunye ekintu kyonna oba kirungi ofunyemu kasente ani gwemba nsooka okukola ki okwagala okulowoozaako abasinga bwafunamu akasente gwasooka okwagalako mwami obaani oba mukyala we oba mwana we. Naye Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatutegeeza sahaba ono yabeera nga amuddamu n'amugamba nti ummuk maama wo. Awo wetujjira ekigambo ekigamba nti gw'osinga okubeera ng'oyagala oba gw'olina okubeera ng'osinga okwagala alina kubeera maama wo. Lwaki saagadde nnyo taata? Lwaki toyagadde nnyo taata? Awo kakati tugenda kugenda mu nsonga lwaki maama ono gwe walisinza okukola nnyo. Mu busiraamu waliwo ensonga ezisinga nga Allah subhanahu wa ta'ala yazoogerako mu Qur'an. Naye mu kwogera ku nsonga ezo yalinga atulaga bukulu bwazo. Kyekyo lwaki yagamba nti wa'budu llaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana. Bimaana nti okuyisa obulungi abakadde kirinaanye nakola ki oba kirinaanye kubeera ng'osinza Allah na butamugattako. Awalan oyo yensonga enkulu lwaki omwana Adamu abeerawo baada Allah. Kitegeeza taata si nsonga nkulu. Taata nsonga nkulu naye ensonga enkulu kwegamba yatafawat zikola ki zisingagana. Ono taata nsonga nkulu naye maama tulaba nga ate ensonga nkulu nnyo. Weebuuze lwaki Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali ayagala okubeera nga assaawo ekitonde mu nsi ng'akissizaawo na muntu omu bimaana ng'akissizaawo na walid omu azaala omu teyakozesa taata. Olw'obukulu bwa maama yasobola okuzaala n'azaala Isa nga talinaani nga talina taata. Kitegeeza taata fayina asobola okubeera nga nsonga naye maama nsonga nsonga nkulu. Aya Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga atugamba wa'budu llaha wa la tushriku bihi shay'an. Eyo tugirabye wa bil walidayni ihsana nazzaako kubeera nga tuyisa bulungi baki abakadde. Aya endala n'abeera nga atugamba wasayna al insana biwalidayni ihsana wa wasayna al insana biwalidayni husna. Bwe mbasirabiddemu yabeera nga atugamba nti twalaamira omwana Adamu okubeera nga ayisa bulungi bakadde be naye mu kuyisa obulungi abakadde ensonga lwaki yatuwa eyaddako awo yatuwa ummuhu hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahna wala tugamba nti hamalatuhu ummuhu kurha wa wada'atuhu kurha wahnan ala wahn wa wada'atuhu kugamba hamalatuhu ummuhu kurha maama we oba maama w'omuntu amwetikka mu lubuto lwe kurha bimaana nga karhan kwegamba akaluubirizibwa. Ng'oyagala okulaba obuzibu maama bw'ayitamu okwetikka olubuto olwo ziba mu kiro nga buli lunaku zigenda zeeyongerako. Kiringa kugamba ebaddemu 2-3 kwegamba zigenda zeeyongerako mpola mpola nekituuka ekiseera nga maama alina abaana 4 mu lubuto. Ng'oyagala okukigezesa okwata ensawo yo kwata ensawo ogisseemu ebitabo ogisse ku lubuto wano bw'ojambale omale naye olunaku ogenda naye emanju ogenda nayo n'osaala nayo ojja kulaba obuzibu maama bw'ayitamu. Maama ono twalibadde tumwagala oba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti maama tumwagale nnyo okusinga ku taata tumusosowaze okusinga kwani okusinga ku taata. Era bw'obeeramu n'akasenteko bw'oba oyagala kuwa ku bazadde
maama osobola okumuwa nusu 15,000 tata n'omuwa 5 maama n'omwongerayo emmeka 3. Lwaki maama ono nsonga ya contributinga kyamaanyi nnyo okubeera nga okola otya okubeera nga obeerawo. Sheikh wennyini awo naam omanyize ekintakola tekiva wala. naam taata alwadde ne maama alwadde bonna balwadde at the same time. ninamu emitwalo 10 oba mu kitonotono ninamu emitwalo gyange emeka 2 naye nga bombi beetaaga emitwalo emeka 2 ani gwe nsooka okujjanjaba ku bombi nga bombi beetaaga emitwalo 2 beetaaga emitwalo emeka nga buli omu yeetaaga buli omu obulwadde bwalina beetaaga naye nga ate mu nsawo ninaku za muntu atya nsooka ani gwe mbandeka gy'ogenda ndabayo. Ekigambo kyenyinza okukuddamu awo awala njagala obeere nga tonfuna bwoti njagala obeere nga kwegamba kino si kyoba ofuna nti ono omuwa ono n'omuleka nakola ki nafa. Kyalibadde kisingako bwe kuba nga kujjanjaba sente ezo osobola okusasulako ekitundu neno nosasulako ekitundu ekyo nakyo kisobola okukola ki ekitegeza mu kituufu nti n'ogabanyamu wakati kisoboka okubeera nga ogabanyizaamu ono naawona nono nakola ki si kulekako omu n'owoono awo oba weekubidde sayidi oli oba omukoze eki oba omulese naye kakati ensonga ya bulamu osobola okubeera nga osoose ono then nozzaako aliwa nozzaako owokubiri naye nga bonna obataasizza. Naam mu nsonga eyo yennyini tukyawagirwa aba Al-Bayan Islamic Nursery Primary and Quran Memorization Center Iganga, half a kilometer from Iganga town. Twala abaana babangule omanyi omusingi gwa Sheikh gumatalenga nnyo wawe yatandikira era wawe yava. So mu kyonna mbawa abaana babatwalira abaana biidhin Rahman Sheikh twongere omunnyo. Naam hadith eno Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yabeeranga addamu omwami oyo n'amugamba nti ummuk beera nga maama wo gwosinga okukola ki gwosinga okwagala bimaana gwoba ofuula best friend. Bambadde olubuto sirwagala n'asalawo n'akola ki oyo maama yennyini gw'ojja okusanga nga ajjemu olubuto yalina obusobozi obulujjamu neyefiriza nagamba kulwa Allah kanduzaale yensonga lwaki bwoli lwaki yeraavu gy'ayina nti maama ye muntu asembayo okubeera nga akuvaamu okubeera nga ye yagamba nti oyo omwana nkoze eki naye omwana newabeera kyekyo lwaki abaganda bagamba nti bagamba nti oba azaala ekibya kiwongerera azaala ekibya kiwongerera ekyana ekyo kyani naye newobeera nnyo omubbi maama takuvaamu newobeera malaya ndi kimalaya kyo maama ye asigalawo era waliri maama newagamba nja kutwala ku poliisi bajja kukola kino naye bwe bakukwata naye niko kukuba embooko akaaba agamba iyo omwana wange mwenna abatulabanga bulijjo tukyatambula ne sheekhe waffe omusajja omumanyi manyi okumanya kusinzira ku foundation ki gye wafuna primary yo yatandikirawa nursery yo yatandikirawa Al-Bayan Islamic Nursery and Primary Quran Memorization Center Iganga. Aba Al-Bayan mubawa abaana mubawere ddala abaana bajja kugunjulira nga sheekhe waffe bw'omuwulira omanyi omusingi gusinziira wo gye watandisiza omwana wo gunjula omwana wo agane kubeera kisasalala mu nsi agane kubeera muntu anaakuba butayimbwa. Maama ono tulabye nti nsonga ezimu ga Allah subhanahu wa ta'ala zayisirizaako okubeera nga omwana Adamu akola atya abeerawo. Taata tasobola kujja mu lubuto era taata bebamu kugoyinza okukubira n'omugamba nti nina mukwano gwange yanyumiza nti omuvubuka bamukubira essimu. Tulaba taata omuvubuka bamukubira essimu ne bamugamba omuwala n'amugamba nti munnaayo omanyi nasobye nti ate kiki nti nina olubuto. Yamugamba ewaffe tetuzaala ate nange mwekali. Olaba taata ye asobola n'okukwegaana n'agamba nti oyo omwana si wange oba n'agamba nti oyo omwana kwegamba sinza muzaala. Otuufu
kakati ye taata asobola okukola ki okwegaana era omuvubuka neyegaanira ddala omwana gwe yali atisse omuki seka kyogezaako okwogero oyagala kuleeta lugero lw'Abaganda olugamba lutya omwana wa mwannyoko ye mutuufu ddala ekyo kigambo kyabwe ate nekyogezezaako okuleeta nti akati taata yegaana omwana naye kitegeeza owa mwannyoko tebamukusiba guba musaayi guba gwa musaayi naam kakati maama ye tasobola kukola ki tasobola kwegaana lwansonga tosobola kwegaana na mwana gwokoze era maama yalina obusobozi obujjamu omwana gwampuliriza oba gwakola ki yalina obusobozi obunzijamu oba obukujjamu yalina obusobozi obukutta okumala emyezi 9 ng'akukuumye tasobola kukola ki tunuulira maama ennebaka gye yeebaka tasobola kwebaka wansi tasobola kwebakako yebaka atunudde waggulu oba musaidi kitegeeza wafuuka omushikira gyali okubeera nga nennebaka yeekyuka nosamba tunulira entuula maama gyatuula obulamu bw'olubuto kwegamba n'obufuula nga olinga atalina akola ki entuula maama gyatuula abakazi ab'embuto atuula entuula omukyala yali omulungi osobola okusanga atudde yenna amagulu asizza eri bw'ati si lwakwagalawo omukyala ow'olubuto gojja okusanga nga akwegamba nenyiri takyanyirira omwami amwesamba abamu bwamuwasa n'amaliriza okubeera nga afuna olubuto omuwala amuzzeeka amugamba ojagendakonaye nga nze oba gwe eyafuuka ensonga lwaki maama wo bamujja ne maka ne basooka bamuzzaako ewa eka bimaana maama ayina okubeera ng'ayagalwako ensusso bimaana nti maama bw'amaliriza okuzaala yurdi'na awladahunna ayonse omwana we hawulaini kamilaini emyaka emeka era ojja kutunuulira nga abakyala abamalayo okuyonsa okw'emyaka 2 batono ddala batono ddala ayonsayo omwezi gumu 2 n'amuwa meyi natandika okumuwa amata simanya okitegeera kakati abaana abo babayonsako katono naye omukyala amazeeyo okuyonsa okw'emyaka 2 omukyala abawanjawulo era batono bakusanga naye Allah subhanahu wa ta'ala lwaki yatugamba babayonseze emyaka 2 lwansonga bw'ayonsa omwana ono afunamu ebintu bingi afunamu okwagala okwo emyaka 2 ng'oyonsa omwana atuuka ekiseera nga laavu gy'alina gy'oli yanjawulo n'amata afuna konko afuna amata nga gali ku nakyo si gano ge bakola waliwo ayinza okugamba amata asimagabatebudde naye maama n'ayonsa emyaka emeka 2 tolaba nti oyo ye muntu asaana okwagala ono mu kaseera k'okuzaala twalabye nti asobola okufuuka shahida asobola okubeera nga afuuka omujulizi nayingira butereevu ejjana bw'afa nga akola ki bw'afa nga azaala era babayita na bazira baki bazira baggwanga bazira maama muzira naye Allah subhanahu wa ta'ala omwana abeera mu kiro awewuka tabeera mu kiro nga 2 kitundu awewuka kiro 2 kitundu 3 abaana nga kwegamba ali nnomu naye kakati katugeze gwe obanze omanyi kiro 2 kitundu ezo gye ziva gezesaamu okuzisindika kiro 2 kitundu ng'asindika nze oba gwe 2 kitundu n'azisindika ani gwe wali yagadde okusinga mwenna abatulaba Sheikh agezaako tutemera ku bazadde ababiri naye akugambye nti Allah yagala nnyo bazadde bo si bwe kiri Sheikh yagala nnyo bazadde bo kuba Allah yagamba nabbi akole ki abeerenga atutegeeza naye mu bazadde ababiri tebagambye nti taata talina mugaso era tomwagala naye bagambye bazadde babiri kuba tebiiko wakusatu ekitegeeza omala okwagala maama yagala neki naye kanaako ensusso manya abaana abali eyo mulina olunkulo olugamba nti maama yankola kino naye asigala maama kuba yalina obuyinza obugamba nti kati sijja kuzaala ofe oba kankuzaale yakola kyamaanyi nnyo oba teyakuyonsa oba yakusuulawo oba yakukola atya maama asigala maama kekengizo kali ke bakugamba nti oba mushiriku mwagale ye nnyoko oba mulema mwagale ye nnyoko oba ali atya
mwagalireyo kuba ye maama tolinayo wakubiri. Sheikh nsabye ku lw'obudde n'abatulita kuba abantu abo bakozi tufunzeeko bwe tunaatandikira kuba emboozi tebankadde buli kyoleeta kipya ate kinyuma. Nsabye tufunze ku lw'obudde insha Allah obategeeze neddi lwotwajulira omusomo omulala era tukyayongera ne hadithi eno katugimaleyo okuba oleredde yino iweddeyo. Sahaba ono yayongera n'abuuza Nabbi sallama nti thumma man, n'amubuuza ogwokusatu. Tulabye amaze okumugamba nti ummuk emirundi emeka? Emirundi ebiri. Yayongera n'amulaga n'amubuuza ogwokusatu nti thumma man, oluvannyuma lw'okwagala maama emirundi ebiri nyongereko ani? Ekyewuunyisa Nabbi sallallahu alayhi wasallam yayongera n'amugamba ummuk. Ogwokumeka? Ogwokusatu. Kekenkizo nti yagala maama emirundi esatu. Naam. Hadithi gyegwera yayongera n'amugamba nti thumma man, ogwokuna n'amubuuza oluvannyuma ani? N'alyoka amugamba thumma abuka. Kakati olwo oyo taata gwoba okola ki? Baba kubanga benkana mu kwagala yali badde amugamba nti walidatuk, oba n'amugamba nti abuuka, at least ku mulundi ogwokubiri, naye yayisawo emirundi esatu egy'amaama. Oluvannyuma n'alyoka akola atya? Ntwalira bakadde bange ebirungi bonna nsobola batwalira ebyenkana, naye bwe ntuuka eri nga nina obubbaasa bwe njagala obbateeramu maama muwaayo 10 taata ne bwe muwa 2 tekirina ttabu. Ne bwe muwa 2 tekirina ttabu. Lwaki? Maama ono nsonga nkulu baadallah okubeerawo okwo. Taata muwe naye maama mususseemu, muweemu ak'ensusso, baleetere bonna kilo za sukaali, ono omuwe ye n'ono omuwe ye, oluvannyuma maama omutwalireyo kakuba. Naawe bw'oba ozadde ng'oli musajja kikubeeremu kino kuba mba kijjukira kati. Kubanza omukyalo owange bwe mba neebase omwana n'akaaba tonkaabiza mwana wo, era nkugambirawo fulumya ekyana kyo kima omwana wo wuuno akola atya bw'ayonoonaawo sinna biseera bigenda mumutereeza. Jangu ojjewo omwana wo. Kitegeeza nze ng'omusajja sina buvunaanyizibwa ku mwana maama. Era awo maama we tulina okusingira okumwagala. Lwaki? Mu bubi bwonna ane yamuzaala. Ono ane yamuzaala. Ekyana kyagundi ekyo. Oba mukazi kyazaala ono omwana. N'osaasira omukazi azaala. Kwegamba byonna babizza eri maama. Nina akatambi ke nalaba Sheikh ng'asomesa oba yali Adamu Ssenjala. Oba yali Mamu Kyeyune. Ng'agamba nti fumiitirizaamu akaseera ako bakuleetere maama wo gwe gw'ojooga gw'oyisaamu amaaso bamukuleetere bamunyige mu lubuto lwo akufulumemukko owulire bwe kiruma. Akufulume kale mu ngalo kwe gwe yakukwatanga n'omufuluma ku lugoye neyesangula maama ajja akufulumeko ku lugoye. Tekisoboka era toyinza na kugumiikiriza. Abamu osobola okusanga nga maama bwakaddiwa natuka ekiseera atuse mu mbeera ey'okubeera nga bamuwanika na bwanisi mukasana amwekaanya. Si wange akatalekeka nti maama ono y'emu ku ensonga ziri bbiri eziyingiza omuntu ejjana ku bazadde be, naye maama y'emu ku nsonga enkulu ey'okuyingira ejjana. Esemberayo ddala Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yabeera nga atulaga n'atugamba nti mu kugiisa mu bufunze nti obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala buli ku busungu bw'abakadde ababiri. Maama takuba essimu notagikwata ne bw'obeera olina mukyala wo gw'osinga okukola ki? Gw'osinga okwagala. Maama beera nga omwekuuma nnyo. Abazadde ababiri baliko obusungu bwa Allah, era okusiimibwa kw'abazadde ababiri kuliko okusiima kwani? Okusiima kwa Allah. Bimaana tukolerere nnyo okubeera nga abazadde abo batusiima. Naam, wa barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tubadde ne Sheikh Muhammad Ismail Kasule. Tubadde ne Sheikh Muhammad Ismail Kasule nga tukyaliddeko si kyangu seeko kwefiriza byonna byakola, naye nze nakugambyemu kalina nga akenkizo omusingi gw'omwana omukozizza otya okumutuusa weyagala abeere. Kati ono yasiibisa mukadde we kuba ye bwadde waka bagamba nti tewali nasaaza basiraamu Ismaila jangu osaaze, balina asaaza era omusingi gwabwe tosobola fa nibagamba nti awali wa musiraamu agamaka gabasiraamu si waali naye oyagala musiraamu ku kyalo nti genda wali wa Ismaila newabeera taatawo ng'avuddewo
omusingi gwe gusigadde temukyakomya ekitiibwa kyewaka nga kinywevu. Al-Bayan Islamic Primary and Quran Memorization Center Iganga half a kilometer from Iganga town. Enusu 10 lokka okuva Iganga wali bakutuse ku ssomero obuuze kyonna ky'oyagala ojja kunnyonnyoka ositule omwana omutwale ofune omusingi ogwa famire yo omutuufu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.